Harriet? Chichi. Lwanje mukama wange. Ng'otidde nnyo buzibu ki? Mukama wange anti nkutya. Nkutya nnyo. Ontyako biki? Ndi kisolo nti siina kubeera mu bantu. Si bwe kiri. Sonyiwa mukama wange. Obadde olina byobba? Tewali se. Kakati ate. Eno tubireko ebyo. Kakati waliwo omukyala mukwano gwange. Ayagala kusurprisinga bbaawe. Bagenda kikolera wano. Okay. Madde nsaba bwabazze obawo obutebe obawe ttebo nkira bujjo mbikola. Nga bwe tukikola naye bagenda this time njagala mukyuseemu kibeere so perfect. Okay? Kuba abantu ng'abo bwe bajja mu bifo bino bw'asanga services ennungi kimuyambako ate okuleeta emikwano emirala aba yeesiza ekifo. Kati ate naabo baleese they bring other people. That is, I think that's how we market the place. Kati bagenda kujja mu budde ki? They're coming in the next 2 hours. Oh, yeah. Bajja leero. Kandabe n'okulaba. Yeah, they are coming today. Okay. Bali mu 18 people. Okay. So organize something that can accommodate 18 people. Omukyala ya surprising omwami ya surprising. Yes, omukyala ya surprising omwami. It's a birthday. Oh. Okay. Kati omwami yani kuba tuba tulina okuwandikako amannya. Okay, yeah. Ekyo nakyo ate kirungi by the way. Yeah. Bamuyita Sentongo. Bamuyita ani? Sentongo Hussein. Yeah. Hussein by the way mumanyi n'omumanyi. Hussein mumanyi. Yes. Sentongo Hussein. Kati olina okuwandika erinnya nga ddungi. Wamulabako se? Mumanyi nkugambye mumanyi. Yes. Bava side wase. Bavira Munyonyo. Ono omukyala era wakuba kale nasoma naye ogi wange. Kati ye Sentongo mumanyidde Munyonyo. Bava Mumanyi sawa meka? Sawa, in the next 2 hours they are coming. Leero. Chichi, leero kyanti ekyo obuzibu buliwa. Nedda manye we ngendo kikolo. Naye ate tolina kutya nnyo. Nkutiisiza lwa abantu abajja. Tokolera nko bantu bali executive nnyo. Nabakolera kusera. Kati biwakola yatira binjagala ne kati okole, okay? Sentongo ani? Sentongo Hussein. Kuseba. Omumanyi? Nedda. Tomumanyi. Naye yali omusajja mukulu ayina envi ayambala bugalubindi ate abantu obamanyi abo. Okay? High class people. Okay. Naye temubajjaako ate ssente. Ekyo badde tokimbuuzizza. Okutya kwe gaakukutaddemu. Temubajjaako ssente. They are my personal friends. Okay? Naye mufuba okulanga kyemukola kyekirungi kyekisembayo. Ogambe bajja leero. Bajja leero in the next 2 hours. Okay. Yabo! Ya jabo. Sajja bangala ki? Harriet, oli bulungi? Gwe tomanyi kiki? Tomanyi kintu nziko. Tomanyi. What's wrong, kiki? Ekiriwo mpulirawo sitegera tuyiziruddamu. Kasita omusajja akoze ki? Omusajja owange. Toyi? Omusajja owange kyankoze. Bajja wano. Bani? Mulira, you just everywhere, olinga muliro bombo. Bajja wano, balina omukolo. Omukazi agenda mu surprisinga. Kyokaze bukyanga. Bakira yanse. Linda, calm down. Calm down. Friends, ntegekera nti omukazi, ntegekera nti omusajja wange mubagenda mu surprisinga. Ekyo kyekiri, waliwo kirabyeko. Nkulitya kati, omusajja genda surprisinga omukazi. Owange, omusajja wange. Omusajja owo? Sentongo wange, bagenda mu surprisinga. Owo bulabuli? Kyanga mbeerawo ne Sentongo. Tamanyi nako ligenda wafe. Bagenda mu surprisingira wano. Maama. Harriet. Sentongo owo bulawuli? Owange, omumanyi. Just go wa munyumiza nze ndeka. Kati andi nsobeddwa kati nkole ntya? Linda, what's wrong with you? Calm down. When no nsobedde instead of kati solution. Omukole baguleeta wano. Omusajja ate ategekera ati omukazi tamanyi nti okola wano. Omukazi agenda ategekera Sentongo wange. Nkole ki? Harriet.
waliyo omukazi mujjawo ategekedde Ssentongo birthday wanewo abasajja babi abasajja bazibu nze bukyanga mbeerawo tangamba nga nako nti wakabaganya nti bazibu wakabaganya nti kakati olwo ompolo gyogenda kubeerawo kulwaki kirize ze sigenda kuteeka basasudde bosi agambe mute tebajjako yadde ebibiri tebajjako yadde ebibiri ndowooza owulya kyendiko nkoze ntya balina okulagana ne boosi mbuno simanya close friend owedde Harriet owedde gule ki gwe wali omuti nze nti ebyo ebikuntamya oba ekyalo kikukugwa mudde soka olindeko gwe wali omutegekeddeyo ka birthday konna ate sinali sirina sente omulimu nakagufuna olowooza omuntu okumugamba happy birthday kyetaaga sente kyetaaga ki osooka n'omugamba happy birthday my love oba hani happy birthday naye kabaka sms kimalina okola kyebakola oba balinde bajje nkimugambe it is too late ogenda kimugambira wano linda konze mbulira bagenda kulya ngende ntandika okuba nga ate munayo kimutereza abasajja bulijjo tobamanyi naye ng'olabye ddala Ssentongo teyandibadde Ssentongo wendi Ssentongo mu mbeera gy'alimu si yandibadde akola ebyo ebyekisiru n'akafuna akalimu Ssentongo teyasasidde kakati ebyewammwe obadde ongamba wammwe esimanya bekibamugoba ajjangako waffe tamanyina gye tubeera tamanyina gye mbeera tangamba ngo nti maama waali atya oba taata waali atya Ssentongo kale Ssentongo teyalimu takyalanga wammwe tabamumanyi tebamumanyi lwaki ayinza okukola ekintu ng'ekyo tokyalina musajja tolinawo wadde muveeko ofuna omulala oba ofuna kubakira yanti oba muzeeyi oba ni gwe gwamanyi muveeko Florence sikya tomanyi kwagala Florence njagala Ssentongo n'omutima guno mukama wange ndi musanyufu nnyo byansusso mutuufu ono promotion gye mwampadde mutuufu mwanzijewala mwakuze mwatunudde ne mugamba nti ono yakyasinze kakati nze we natuuse era nkola bulungi nnyo buli kimu kyonna nga bemukyagala mukama wange nkikola nga bekyetaagisa mwebale nnyo mwebalire ddala oba nze atannakutegeera bulungi ogambye okola ki nze ngenda okuba nga ntunda woteeri eno nga noonyaayo bakirayati nembaleeta wano omanyi sikolagana nnyo na bigambo njagala nnyo kyetuyita oba actions ogambye ani yakulonze ku promotion ani yakwadde promotion Kiviiri mukulu Kiviiri yakimpadde nansiima era nengenda mu field gye mbadde nafunyeyo n'omukyala wawasiza nafunyeyo kirayanti watandikiddewo okukola n'ofuna ne client awebale mube twetwagalira ddala mukole wamuleese namuleese naye lwakubanga mukulu Kiviiri ono teyantegedde bulungi atya n'atabalirira amanyi gange nakoze eki genataddemu naye omukyalo oyo namufunye atuwadde business ki bizinesi yagituwadde nga bizinesi ennungi nnyo era ndagenda ogitunulamu nga ndaba ejja tukolera era natuuse mu dduuka lye nga mulimu sayidi erimu embogo n'endala ng'inedda endala ng'erina obutimba ng'eriko obutimba obwafu bw'ensiri obadde ontiisizza omanyi kati mpulidde embugo neŋŋamba omusajja kiki ng'eriko obutimba bw'ensiri tubwetagira ddala kuba kati mpuloni zonna zirina okuba nga zirimu obutimba abantu baleme kukola ki okuba ng'ensiri zibava nti ate kunsulaawo nti ate nfunawo omusujja kati ekintu ekyo nenkigula kitawubanga bulungi nnyo era kyenakoze ne mujjako ennamba z'amasimu enamba wazifunye zonna yazimpadde buli namba eyetagisa ekyo ate ekyo kirungi nnyo wakati tugenda zeetaaga abantu nga bwe tubeetaaga tube nga tubayina ne mu datawo yaffe wetwetaagira replacement yonna nga tumukubira era bena tunulidde benti bambi mukunyonyola nnyo konyonyoleddemu naga nti bambi nti era kyankutteko nnyo ng'alina bulaza we bambi yagwa mu nnyanja kati bambi mukugwa mu nnyanja ate nebamulekera bamulekwa si ekyo kyokka maama we muki muzibe talaba biri ku muntu omwe nga bambi nga yalabirira famire eyo yonna mpula nekunnenyamira bentyo bambi kati
ogambye atuguza obutimba era naffe tumuwa ssente tumugulako obutimba kati ye noonya waawo tumufuniramu nange nekyanoonya ntegeere bulungi ati ogambye kibali teyakutegedde kati awo nange noonya tufundamu tutya ku ye akati nze ebyo byonna byonna ebyesente saabitunuddemu gye sinza okutunuulira ennyo era ekyankutte ku mutima engeri gy'alimu okubonaabona natunulidde empeera kubanga olaba nti ayina mulekwa ayina mama we muzibe akati meseji eyo bajja okubanga bagitambuza bulungi nti hoteeri eyo tuyambako mu mbeera yonna kinagezako okuba nti ntunulira mpeera ogambye ekibiri teyakutegedde nti ategedde natamanya maanyi gange engeri gyekakoze eki gyekagenzeemu okwirakira yantu oyo naye era nange sikutegedde mpeera kale mpeera weyongere kale mukama neyanza mukama nkukala nti ontegedde kale Harriet. Kuva kumacha. Obo ko sente bo wakakola. Kibiri ogenda muddawo. Ogenda kumuddawo ngo obo ko sente bo yina. Amanyi ne kado sales ze nakakola. Wanji. Mama onombala tip. Nakoze dda. Wetwogerera mbala tip. What? Yes. Kandabe. Pindako. Jino si mitwale 5. 5. Jino 5. Leka si. Nizo za tip. Za tip zonna nzifunye mu tip. Chichi tonakola. Hacho ngambi ukozesero. Chichi badde. Florence. Now listen to me very well. From today, tuddamu kola customer wange. Siddamu kusanganga we serving sa customer wange. My customers are my customers, your customers are your customers. Harriet sikusanganga we twalisa katwe kutebereko ba customer bange. Nyina wano ba customers abawera 13, 14, over 16. Gwina only 5. Siddamu kulabako. Tekigenda kusoboka. Tekisoboka. Tusobola kuleka customer wawo nti kubanga wo nesimusavi nga kiviri muddewa. Mugambe mbuki. Nti lwaki mulesaawo. Come on. Harriet. Nze nyino ebbuba. Nino obujja. Bakasitoma bange balina kuba bange. Nze nyino kubanga nkusinga mu buli kimu. Nkusinga education. Nkusinga amagezi. Nkusinga presentation, nkusinga English, nkusinga amanyameru. So everything nyina kubanga nkusinga twina kubeera parallel, twina wetugatiramu bwetuti. Hey, here education. Onsinga nkakasa onsinga. Onsinga education as you're saying. Onsinga obumpi. Onsinga obweru. By the way, I'm lucky. Florence, I'm lucky. I was born lucky. Nino omukisa. Onsinga ekintu ekyo. Onsinga ekisirani. Ogambye ki? Yes. Harriet ongambye otya? Nkusinga omukisa. Ogambye akusinga ki? Ebisirani. Olugulidde ku pata. Harriet ngenda kuwalana, ennyinda egenda kuddugala. Harriet olina okuva mu kotele. Ngenda kugobya. Memo. Harriet ogambye nkusinga ki? Ogambye nkusinga ki mama? Mbadde Florence. Tuli ku mulimu. Okusinga ki? Mbadde nsaga. Ongosagira kwani? Aliko tekako ebisirani. Mbadde nsaga. With joking with whose life? Nze nyina okubanga nze nsinga in each and everything. Naye ngeri gwe ogambye nti nkusinga. Obiso otya mama? Ogambye biti. Mbadde nsaga Florence. Ngosagira ku nze. Yeah, I'm joking. You are going to leave this hotel. Or you know kujipa mguno mulimu gugenda kulema. Aye, do you know who you're talking to? This is Florence, baby. But we are friends. You cannot. Fia. Are you serious? Mwanga njojo semwa obadde ki olagawo ntebujoka era bino bibagamba nti ekitooke kifa nsalira n'otambulira bw'oba olina omukolo nga ndi munno n'otantemyako obanga nvuddemu kati gwolowooza tigenda ku mukolo nidde kisibu gute nebakimanyi nti bakira kudogo okugonnoma banguyeko obufu
bankuzizza wano kaakati nze atunda hoteri yaffe eno bagitadde katale toza bye butamanya kati nze nginoonyeza kitunzi kikyo nze kitunzi wa hoteri eno ani yakulonza mu mukama wange eyanonze mukama ffe okuntiko kiviiri yagenza okulaba ebbanga limaze wadde yona gyena emyaka 18 ndi mutoyi eyo nagati genda okugire bwotasiimirako gwe kitunzi kitunzi ekyo ekifo kinene nga gwe kitunzi kampuni yona yona eba eri kugwe njagala nkubuulire togwanga musuubi mainje yagamba nti tesente todira tesente oziwa myaka olwokuba nti ozibuze kubagera bageze kusanze zino envi zolaba nzije mutoyi abaana mutoyi ekifo ekyo sente weeri kitunzi nnyo mukama waffe ye okuntiko yakitegedde mukamafe okuntiko yakitegeddeko yasanyuse naye nga n'ategeera nti yakitegedde naye wamwebazizaako omanyi webaza kigambo kikulu wamwebazizaako nsobola waliwo okumwebaza ndozaako ensusso anti labayo kati olina omwebaza ate wayitawo akaseera nga ofunye kusente omusaala gwe ogusooka olina okugula seggwanga ogule n'enkota y'ettooke tugende tumwebaze mu butongole okulaga nti osiimye entasiima ebulagiwa amazima genye balina abantu wabwe n'akiwanze kakituba tukola tugendeyo tumwebaze nange nkwebalizeeko webalizaako munno oba tolaze efutwa aye olina okusiba ate kati ogenda otadde bwotyo otadde nambaalaala lino kano kasigalawo kuba kano kaba kalina okumakinga nakano gubitegeere mwebazeeko kakati tugendayo kati gwosinga okumana ebigambo ebingi ati nze nja kukwanjula nze ngenda okukwanjula kati mukama waffe ono ye kitunzi era nkakasanga omulimu agenda gukola bulungi kampuni yaffe erina okugenda buli Hello, Yes, hello. Hello, our customer. How are you today? My name is Florence. You can call me Flo if you like. I've been in customer service, especially hospitality management, for over 5 years. So the experience I have is just top notch. I've also worked with so many 5-star hotels you can think about in Uganda and also around East Africa. So I'm the person who's very good at the job. Experience is just okay. Just everything that you can expect in a 5-star hotel like Landstar. So what can I serve you? Amanya nze Nanyonga Harriet. English. Speak English. No, you have to be professional on the job. You cannot come here and begin speaking Luganda vernacular. How sure are you that he he understands Luganda or he does not understand it? You're supposed to use the official business language. That is English. Are you even professionally okay? Where did you go to school? I personally went to Lawrence schools and colleges. How about you? That is why I'm so affluent in English, and I'm also very good at what I'm doing because I've had the experience, I've had the education. But you are just here speaking. Well, why? Can you just put some English on your face and your lips? You need to step up your game. This is something very classy. You can only be working for Landstar, a very exquisite hotel that is so sophisticated, and then you come here with your vernacular vocabulary. You show us some grammar. You need to show the client that you've got something to display. How well can I serve you today?